In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Omukolo gw'okugulawo ennyumba y'omulabirizi w'emikono James William Ssabalabirizi kukoleddwa Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. His Grace Henry Rook Oromi nga kwetabiddwa ku Ssabalabirizi yawumula Livingstone Mpalanyi Koyoyo n'abalabirizi b'ebitundu ebirala okuli Dr. Stephen Kazimba w'Emitiana, Bishop Dastan Bukenyi yali w'Emitiana, abakulembeze b'eddiini y'Obukristaayo mu biti eb'enjawulo, ekibiina kya Mothers Union ne Fathers Union, abakristaayo n'abayisa b'amasomero ag'emukono. Ssabalabirizi asoose kutongoza ekibiina kye giri abavubuka erigenda okuzimbibwako omusingi gw'eddiini mu Uganda, n'alyoka aggulawo ennyumba y'omulabirizi James William Ssabalabirizi etuumiddwa Pico House ng'ezimbiddwa abakristaayo b'emikono n'emikwano gyabwe. Ssabalabirizi alambudde ennyumba yonna eriko kalina ng'erimu ebisenge 16, amadiira 4, amafumbiro 2 n'ekisenge n'ekisabirwamu. Mu kwogera kwe Ssabalabirizi Olombi akubiriza abakulembeze okwetegekera nga bali mu bukulembeze basobole okuwumula ng'ekiseera kituuse, era n'asaba Bishop Ssabalabala okuva mu nnyumba eno ng'ekiseera kye ky'okuwumula kituuse, kubanga ennyumba ezimbiddwa abakristaayo era be bannannyiniyo. This does not belong to the bishop. When he finishes, he's going to park and go home. This is your house. And you have worked so well, so hard, with a lot of devotion. I congratulate you. Ye Bishop Ssabalabala abadde ne mukyalo yeebazizza abakristaayo okumuzimbira ennyumba emazeewo obukadde obusoma 2 kyokka n'ategeeza nga wakyetaaga ensimbi ndala ezisooka mu bukadde 6 okugiteekamu eby'omunda n'okukimalira ddala obulungi. Twagala okwebaza ennyo abakristaayo baffe bonna ab'omukono dayosisi era wamu n'abantu bonna abatuyambye omulimu guno ab'amadiini agatali gamu. Twebaza nnyo olw'omulimu guno gukoleddwa. Oluvannyuma Ssabalabirizi ne Bishop Ssabalabala basaze keeki egabuddwa abeetabye ku mukolo guno okusanyusibwa abayizi n'ebibiina eby'abayimbi ab'enjawulo. Ebyo nga biri biti ensimbi akawumi kamu n'ekitundu zikyetaagibwa okumaliriza omulimu gw'okuddabiriza Lutikko y'Omutukuvu Pawulo Ennamirembe. Mu kiseera kino ekitikkiro kinaatera okumalizibwa okuyooyootebwa. Omulimu gw'okuddabiriza Lutikko y'Ennamirembe gwonna gwabalirwamu obumbi 2 n'ekitundu, wabula ng'akawumbi kamu akakafunibwako kakozeseddwa okuyooyoota ekitikkiro ekya waggulu. Omusasi wa Bukedde TV yayiseeyo ku Lutikko n'alambizibwa abayinginiya omulimu ogutuuse ssaako n'ebyo ebitannakwatibwako. Omu ku batuula akakiiko ka Tegula pulojekiti Stephen Sendikadiwa annyonnyodde ku mulimu guno bw'atyo n'asaba abantu okwongera okudduukirira omulimu guno. Lydia Nakiguli ne Agnes Nakafere be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.